kaweefube w'okunoonya abaana bakakibwa emirimu egisuuka ku myaka gyaibwe olwawo tugwire ku musito w'emyaka 6 ng'alonda ebisipa mu kibuga eky'Idinda yaba essaawa ab'omumaka mwava gwotegere kwerya musa lyonka akageri niwayogere ng'ali kwepadiika emedda ifaakoba akeera mu kibuga eky'Idinda ssaawa 12 ed'okunkya ate yenuka ku ssaawa ndala olwo ng'alina okuba ng'aweziza essente eteeka wansi wa 10 atwala emmaka yava maama wagula akawunga sabbuuni n'amafuta nga weekiri ekya buli lunaku. Akoba gwali mwaka gwa 2014 baba we yava mulamu obwensi olwo ni maama wa Kageri wali nti azira mulimo yatandika otuma buli muntu abeeku n'akalimo kwakola kale ono bamutume mu kibuga eky'Idinda atandika okulonda ebicupa Akageri wekiri nti n'akatale koona kali waakamala. Wazira w'olingirira onooyinza okulowooza nti niyenka aye okwetegereza alipoota y'ekitongole ekiringirira obungi bw'abantu mu ggwanga lya Uganda ekya Uganda National Bureau of Standards kiraga nti abaana ebitundu 45 ku buli 100 n'abatuntusibwa mu mirimu omuli okukola mu makolero okuweereza mu kuzimba okutembeeya n'okukuuma omuceere eri abo abalimi. Mu kwenda okumaliriza olugendo lwono tugiire naye paka watunda ebisupa twategeera nti alina n'akaira kabagaine nga n'agula ebisupa bino asobola okumwongeza ku kasente. Wabula ku nsonga eno twogere ku n'abakugwa mu Lisabyo Jackson atwala ekitongole ekya Ring of Hope wano mu Idinda yabaako ne byatukobera ng'akoba nti abazaire abasaada n'abali kusinganga nkaka abaana emirimu ekiri kuleeteranga abasinga okulumuka mu maka beetandikirawo obulimulimu obwaibwe. Omusaada atulugunya famire yagala n'okubekana yituntuza n'okugiwa ebyetaago yalekera okugiwa ebyetaago so yagana nti abaana babonaabona famire neebonaabona wairenga mulimu n'abakazi boona bweyagana nti oba agalina obaana bamukyala yavaawo yababona mu kifaananyi ekibi. Ono ayongeraku nti n'abaana abali kusinganga okukakibwa agalima agafaana gati n'abali wansi aw'emyaka 5 okwote n'emyaka 14 ate nga balenzi okuula ku kubawala. Singa ku abaana balenzi kuba abaana abawala bo bali so again more vulnerable nti bo batulugunizibwa kizibu n'okuboneka nti bayira ku luguudo olwa risks eningi eri ku luguudo aye ate bo abese ebisinga omwana embeera ebanga emuleme omuzaire nga amutuluguniza ekibitirire kale ate babatoolawo babakweka mayumba g'abantu. Era ono mu kwongera okwetegereza akoba amaka agali kubangamu abazaire abatamiira ate kiri kubitiriranga nti abantu banwa ebitamiiza byakyusa ku bwongo bwaibwe yajja okwira wakanga tatakwatetuukiza ebyateeka okukola ng'omuzaire era amaana abasinga obungi oba nonenkerezaako weda kuyagana nti amaka ge bavaamu galimu embeera otuneeyo. Ate wekituuse ku Alfred Oshaya nga yeeno n'atwala ekitongole ekya Salve ekiddaabiriza abava mu maka okulumikira ku nguudo ono alina okunoonyeza kwatulaze obuli okuli ku iddanga okosa wano mu gutundutundu ogwa Busoga. 30% ku baana abaviira waka bayida ku nguudo bayida lwa nsonga eyo nti bababisa bubi. Era ono alina amagezi g'amazzi naawe abazaire mu kwiza omukwano gw'abaana abafaana bati. Abazaire tutuba time ekwogera n'abaana omwana ova waka tomubaineeku omwana yena agiire lulwe mu meeting akainde evening so wazira time eyo muzaire jafuna okubona nti ayogera n'omwana we so time eyo eri very Wazira bino webiddirye nga Uganda yakwegaita ku nsono n'okuzoona ku olw'abaana abakakibwa emirimu ekisajja mu myaka gyaibwe era nga essira lyakuteebwa kukendeeza omuwendo ogw'abaana obukaire 5 mu nsono yonna abali wagati w'emyaka 15 ku 24 era nga bana bakakibwa okola emirimu omuli okuyiikula zaabu mu birombe okukuuma omuceere okukola mu makolero okutembeeya ebintu okukola maka eri abalo okukote n'emirimu egindi egirikosanga obulamu bwaibwe. Wazira weere bino biri biti ekibuuzo kirisigala nga kirala nti ani asobola okulwanira abaana bano kubanga n'abandi ku bakulembeze n'abali ku iddanga okubakozesa. Ninze Mwesigwa, Baba TV amakulu.